ngalumu October Gravity omutujju yasobola okuba ate nga ategeka concert ye gye bayita alina ennene concert era ng'omukulu Balamu yasobola okuba ate nga agiripirawo mpola mpola. Gye buvuddeko omukulu gwe bayita Nobert Events yamwekyusiza mwezi gumu n'amutegeeza nti balemagana okuba ate nga bakwatagana mu bintu by'ensimbi. Awo nno Balamu kwe kuyingira concert n'asobola okuba ate nga agitambuza. Kivulu kyali massive nnyo. Gravity yasobola okuba ate nga ateekawo performance ey'enjawulo ennyo era yasobola okuba ate nga ateekamu obudyusi obw'enjawulo. Abayimbi bangi nnyo abasobola okuba ate nga bamuwagira. Wano nno waliwo n'omukulu gwe bayita Kabako yasobola okuba ate nga yajja ku stage nga omanyi nti abaana vibe ey'amaanyi. Stage nesobola okuba ate nga yabikamu abo ne beebuuza omukulu Balamu stage yagitegesa atya. Yasobola okuba ate nga egwawo naye ng'emboozi eri mu kitundu. Omukulu Gravity omutujju yasobodde okuba ate nga avayo n'ategeeza nti abayimbi bano Bobi Wine, Chameleon, Jose Chameleon, Bebe tebakyalina kye bagamba ggwanga olw'ensonga nti omukulu ono yagambye ddala nti Chameleon amusingira ddala amaanyi olw'ensonga akubye cricket over emirundi 4 n'agijjuza. Chameleon yakagikuba emirundi 2 n'agijjuza. Oyinza okwebuuza Chameleon yayimbidde myaka emeka? 25. Omukulu Gravity omutujju yakayimbira myaka emeka? Ansi oba ogitegedde. Mu mboozi ya Gravity omutujju ng'anyumyako ne bannamawulire mu nsonga ze ng'agamba ye asinga Chameleon. Bobi Wine baganye omupostinga tebalina kye bamugamba mu nsonga ezo n'agamba nti Bebe agambye nti kati boy baliwo mu nsonga ezo naye kyonna gwe kyasobodde okuba ate nga kitambula. Gravity omutujju ng'ayogera ku kivulu kye nga bwe kyasobodde okuba nga kitambula. Agamba ye kye yakoze omwana Gravity ono ka tutandikire wano owulire yeebazizza Bannayuganda balabika bayingidde endongo eno basazewo bagire ensonga ki buli omu abadde afuna. Buli muntu afunye okimanyi tewabadde flop yonna buli muyimbi afunye kitegera kati naffe tuddamu amaanyi tugenda kwongera oyimba tugenda kwongera oteekamu obudde mu music ku kintu kyemukoze. Buli muyimbi okuva ku yatandika afe okuva ku azawi kuba yaggulawo yajjuza buli omu najjuza nange mwenye nenkikuba Mungu nanyamba watabayi wadde Katonda k'enkuba ne kumakya mbadde ntya mpaka saa 6 bwe wampereza ekifaananyi ng'abantu bajjudde bali mu kusasula. Kati yeeyo laavu eri mu ndongo weewaawo mulimu abakyalimu enzikiza ate nga bangi tegira mulimu abakyusa mulimu abongera enzikiza naye nze sijja banenya fiya ebiseera ebisinga bw'otya omuntu omaliriza omwewaze. Ye Gravity omutujju wano wagambidde nti abayimbi abasatu Chameleon, Bobi Wine abo bagwa dawulira kali nkubuligano go mazima ga Katonda sizalawo abawagizi bayi mugenda kunyigira naye abayimbi bammwe banafuwa nga we bajja abayimbi abaliwo ne banafuwa. Eno generation si yammwe tegeera ate kati tukakasizza kuba tuyimbye show zino abayimbi bonna teri muyimbi abalanze n'ebisayi bijjudde dda nga ne drop zabo ziraba kanize drop ya Bobi Wine mbanjagazaaki eya gundi Chameleon mbanjagazaaki Bebe mbanjagazaaki kalo so sabe ya Bobi Wine ne ya Chameleon ne kati Bebe for what use kitegeera kati so abayimbi abo banafuye mu bitibwa. Gravity adda asanyuse busanyuse yayogedde wano yagambye nti Chameleon yamusaba amukole drop ya kalango amupostinge ku Facebook. Chameleon yagaana agambye mbwe endongera yadde agikubira Chameleon wulira Chameleon teyampa drop abirabye ekyemanyi gyali mu America Chameleon obirabye kitegeera nigoza dda akubira engoma noze Chameleon omulabyeko Bobi Wine omulabyeko Bebe omulabyeko katubagazaaki balina zifaamu bagagga bagende mu nte zaabwe balime balunde kale no bwe bagitulegere kuba bakirabye ebisaawe nzina akagikuba emirundi egyena Chameleon akagikuba 2 tegeera ate nga tajijjuza ngonga bwenjukubye. Doctor, I'm very sorry. So you are. Public demand you are sorry. Ye mukulu oyo Gravity omutujju ng'agamba nti Chameleon amusinga yakayimbira emyaka emitono ennyo. Agamba Chameleon yayimbidde emyaka 25 amusinga. Agamba nti abantu beewezezza bali emitwalo 3 abazze mu kivulu kye. Bana abantu babadde bangi nnyo nze siyimbira nko bantu bwe bati bukyambaawo sibayimbirangako eswaki munda ambadde yape badde nnyumirwa ambadde sikaayana na muntu yenna weewaawo ndi mukaayanyi abantu banyumiddwa tebatoma kitegeera so nebaza Mungu. Gravity ategeeza nti abayimbi abeeripa mu lugogo nnene nnyo temugijjaako bwe mutyo. Abayimbi kizibu eno lugogo nzibu unless kati ng'olingako lawini nwaji noyimbira ebbanga notayimba naye nga buli mwaka obadde okuba yiti ng'obadde oyimiridde oba ojja so okikuba
nesi toyinza kubanga obadde oyimba nga bwokola shows nga bwokola bushoshobo obulala olowooza ojja kuleeta abantu nga bananiresi ng'olinga nze sisobola mugula sobola muteekamu sente zange. I can't put my money in Zamba. Why? Zamba can't manage. She doesn't have songs like who, you, she doesn't have songs. So Gravity abadde musanyufu nnyo. Yagambye nti yagabyeko ku tiketi ez'obwerere, bagamba nti agaba tiketi ez'obwerere nanti ekivulu kyadde kya 50,000 ku mutwalo n'50,000. Wulira Gravity yanyamba omuntu amanyi endongo kati balamwe bwewaawo bamugamba biki ebya politics bova ku kya politics asobola okusportinga n'alaba wano waliwo sente oba tewali muno temubadde mugamba ki balamu mumumanyi alina gwe yawadde tiketi nammwe mwenyini temutawanya zifuna kitegeera nange mwenyini yanyimye tiketi amazima ga Katonda yanyimye tiketi nze mwenyini nga nina okuwa famire yange ngabye twogeza amazima ola sigenze wadde mu wino sigenze wadde wa kitegeera era sizigabanga bakuba leero wadde katiketi akamu tekafulumye wadde kitegeera kazibe TV tezigabye n'abamu abantu wa sponsorship mwami balamu yabamye tiketi kitegeera kati so mu mbeera nge abantu bandaze lo nkakasizza amaanyi gange era nenkakasa mbu nze Uganda's number 1 kitegeera ebisigadde simanyi kali gwe kino wali kirabye waliwo ate omambu tanyomiddwa ndongo sigibakubye ndongo ngibakubye abantu bangi nnyo n'enyiba teziweddeeyo kwenyimba nina nyingi ngasala bangi ate guno mwaka simanyi na kumanya omwaka gwensinzo oyimba ne basinzo zalawa ate gye mazo zule Uganda wano kola sente bodda ku bigambo by'abantu tosobola kukakasa muna Uganda tosobola kukakasa kwanza nakuba cricket over no buli omu ng'agitya mu 2017 buli omu atajja gikola n'enkola sayina na music by that time nakola tujjuze cricket over okitegeera nendowooza kati ndi wakabi era ne banvuma afuta ne bagamba ogabye tiketi totumanyiira nenziramu era embuzi zakutu ne bagamba era totumanyiira ekitegeera nenkomawo era mukyakuzala kyekiri kute bagamba era totumanyiira ne kati nkomyewo neera bajagamba sibamanyiira nenze bisi ate abimi mugenda tulaga mwena sente zemukoze abagamba muli bakabi mugenda tulaga abawoza smartphone omwaka guno tuyimbye nnyo tukoze biki ye Gravity omutujju oyo bwasodde okuba ate nga agambye nti abayimbi Chameleon gwe soko mbulira mma Gravity libadde essanyu liyinza okuba libadde essanyu lya kivulu naye emboozi gyayogedde akadde kano yetambula ng'agamba ba Chameleon Bobi Wine endongo bagiveemu olw'ensonga nti tebalina kye bagamba bakubye cricket over nga talina kyapostinze wadde n'akamu era yagamba nti Chameleon amusinga kubanga Chameleon yakajjuza cricket over emirundi 2 Gravity emirundi 4 soko ngamba goyinza okumanya ebya Gravity ne Chameleon abalike yo webale kuweereza sebo boss kyekiriwo tewali baba yoga ne Bukenya Nicholas nga ni wano kyanjovu oyo Gravity aleke ave ku banene Chameleon yayimbidde emyaka 25 oyo tanaweza na myaka 12 ali ku munene amwesibako ayagala abantu bamuwala ne buwalani tewali ajja muwala kyanjovu kwali atumbudde ebale kuliza tewali ajja muwala n'ekituufu bakimanyi soko ngamba abani se ono kabejje nkuke baba Gravity tawalampa ngoma nnene agumiikirize akyali esebo muganda wange ono kabejje nkuke pero sebo balike bali kubereza boss ali mukono simampereza yonze yani pro ne kutebere gulama kyakabe ore kubereza boss ono musayi gwa mani Addison Sancho nga bulijjo mukabare lwebitakulu oyo Gravity yakyali mwana bali banene abaliki bamuyita kodda abalike sebo ebale kubereza dance boss ono kidoya sino kasa naye kati omulimu abayinza omulingi oyo nakite ngoyo wanika Chameleon katanza kati yakayingira ku kati oba ogerageza n'Chameleon yakayingira omwaka ngago oba kitegeera kati omulingi yakayingira omwaka gumu yate wanika ku muntu akoledde myaka 20 kitegeera yesikiriyenza akina wala sawa sisi kwa hiyo kati ya brother wala hii ni wali akimtazama
ate n'ensula musaba nga teryamusudde ebyayo kiro ajja kuliko n'ekikulenta anti yatwewanirako nti munene asangemu abantu basatu ezoddamu wewalikantoolera naye ate Chameleon gyatasobola kukola wayiko awalidde okutuwa abayimbi butawalidde essebo ebyasina mu kibuga Masaka beera bulungi abadde webalekolereza ayinza okuba abadde agamba oba da agent ne Victor Kamenyo n'ayogera Chameleon sitegedde webale kuweereza abanike boss oyogera ne bali ku ddembe mu Kasaali Minyinya oyo omuyaaye ate yanywedde kitoko yabadde amukubye tosobola kwepanka ku banene bw'otyo bali abasajja bayingidde ebbanga ddene bakola babitegeera wakayingira mu kisaawe ebbanga tononya ate weepankire ku munene webale kuweereza kale sebo Seguja Bashirwa ngambye nti ali mateete Gravita Kakane Hello? Sebo Abanike wale kale boss muguna fuaka kyanjo ama Gravita byagambye bituufu oyo Gravita tumba mwana mwana muto kana abasajja bakuba dda talina kyatugamba Gravita obanje batukola abani engome ez'essatu zituule teziddamu kuyimba sizoni yonna Gravita asigale ng'ayimba tulabe obaana azisinga akyali nnyo baaba ono kabejja kitatta enkuke kale sebo abanike ogamba otya naye yendi taata Sekiranda Niko okuva mu kitongole eryakajjula sebo muganda wange oyo mukulu Gravita aleme kwepanga balina we balegendi bakikuba dda bwente bwembadde ntesa abanike nkwagala nnyo mukwano webalikuwuliriza omukulu bw'asobodde okuba ate nga atutegeeza